Tweze ko twafunye yemeya w'ekibuga kyaffe soka be balina abamu abagenda okwongera okutubangula mu nsonga z'okusomesa mu ssako kubanga meya w'ekitundu abeera ne gwe bayita omukugu gwe bayita commercial abamu twaliko nanze n'abalala abalala ennyo wano basigala abalaba nti ssako yatugeto endako ya poliisi bayita exodus olwokuba naffe tweyita bakomanda baagala tukole essaka esinga obulungi essaka yatandikanga eya geto n'abantu abatali ba geto bajeegombe batandisa ogiira ge mawulire ge twagala mu so gavumenti awo weetuse tulina okusala amagezi basobole bannyabo tugatte amaanyi sente ezaffe pulezidenti yatuwa sente ng'akimanyi bulungi emirimu gye tukola yagiwakaali mulimu abatambuza ennaanansi ku bigaali okyawero ekimodo kyole bamuwa akakadde amala nako emyaka 3 ezaffe tugenda kusasulirawo tukwalaganya amangi ng'oli akuwola emitwalo katugeze 10 n'omuteeramu oba emitwalo ng'ebiri okumalako omwezi bonna landing institutions mubadde mwewolaawole natubagobeyo tubaye twakirindiriira okumala ebbanga ddene naye yebanyo ebadde ddala okutuukiriza kye yakusuubizanga ennaku z'omwezi 2 Desemba n'ekirala ntwala okwebaza kwange eri ofiisi ya Crime Intelligence gye noddamulira n'ejja Emma Pandachwamu bambi mwebale tubeererawo nenebaza Mama Geto Misa Kabanda yebanyo ebaire ddala nakutubeererawo wakula ne leero ndi musanyufu nnyo okubanga tubaddewo ne mmeeya waffe Mpooyo oyo naye tumwebaza nnyo atuluŋŋamizza atuwadde ebigambo ebizaamu amaanyi naddala nga ffe bannageto naye yeebale nnyo yebadde ddala sente zino pulezidenti ze yatuwa obukadde 10 tusuubira nti tetugenda kuzikozesa bubi kubanga sente zino tugenda kuzeewola tuzikozesa nga tuzikomyawo ne bannaffe basobole okuziganyibwamu kubanga tuli bangi zo ntono tuli bangi kati tugamba nti tuzigabe bugabi bannaffe abala tebasobola kufunamu tulina okuzikozesa nga tuzikomyawo ne bannaffe okusobola okukola ki kwegamba ne bannaffe zisobole n'okubayamba abala bannaffe kubanga tuli bangi enteekateeka gye tutegese essaawa zino okwesa ssente zino by the way eno meeting gye tulimu tuyise bakomanda baffe ab'emiruka tuyita bakyamani baffe abageto olw'ensonga geto zirina structures tulina structure okuva mu geto mwennyini tulina bakomanda baffe ab'emiruka kati nga komando ono ali kumuluka kati ye meeting eno gye tukoze olwaleero okubanga twewanyaganya ku birowoozo tukoze tutya tugenda tuziplaningidde tutya essaawa zino meeting gye tulimu kino kyakwongerako okuyamba otereza ku bulamu bw'abaana bageto kuba abaana bageto bangi balina emirimu gye basobola okukola naye babadde tebalina ntandikwa nosanga omwana ng'asobola okukola engatto zino eza craft naye nga talina ntandikwa nosanga omwana ng'asobola osiika chapati neyeebeezaawo naye nga talina ntandikwa kati sente zino ze batuwadde pulezidenti obukadde 10 bujja tuyamba ku baana abo abasobola okukola ng'asobola okugenda okujja n'azikima n'azeewola n'azikozesa n'aba ng'asobola nayo okwekulaakulanya namawulire wa ofiisi eno ebyasako era ku kyesirikeeto era nga nze omu bakodineta batwala emiruka gw'eggoma okutandikira mu seeta okudda mu nawusudde paka gagenda eri eddayazalooti nze ntwalayo tuli basanyufu nnyo okuva eri Yoweri Kaguta Museveni jjajja oba taata waffe okulaba nga yatuwa sente zeyatusuubiza mu bbanga lyetumaze nga tuzirinda nezituukirira nezibaawo enyebaza gye noddamulira n'afande kuteesa n'afande Ochwamu era nebaza ne Mama Geto mwebale nnyo mwebaliye ddala kino kye bakoze bongere mu maaso n'okikolera ddala kuba ziba sente zibadde tezinatuukako naye nga tukyuse mu mbeera tegeeza kati kezigenzeeko tugenda zikozesa tusobole okulaba nga buli omu yeewola ku sente ate nga zikomawo mu bbanga ttono okulaba nga buli omu afuna emirimu nga tubeera mu mbeera abali mu mbeera embi nga tukyanaaba tuli bayonjo tukagaba kisaawe nga busanga omwana wa Geto ng'ali mu tishaati njeru nga n'enviiri tekukyala tegeeza banafuna sente bagenda kuba ne ofiisi ezaabwe
nga bakyali nga bayita buyisi ng'abaasoma naye nga katuna abaasoma mubagibwa wabula kati gavumenti etaddemu nnyo obwongo nnyo era nebaza nnyo gavumenti okulaba nga ekuyambidde eddala nnyo nebaza ne emeeya erisa n'abaddeko najja n'alambula gavumenti kyekikoze n'alabira ddala nga tutuuse era neyeeyama okulaba nga agenda tukwatako nnyo ddala wamu n'abo abalina abaana abangi aba balimu okuweerera ne mu byamasomero mukama amuddizeewo wajja twafunye omusingi twafunye omusingi okuwa coordinator owa senta ate ni mukulembeze obakulaba amanya gange ninya taxi buli lunaku nga ngenda ekampala naye tetekamanya nga memba kandi musaabaze wezikoma wenkoma kitegeeza yinze omulimu gwenkola guliyiri ku mateeka tegukkirizibwa naawe okukola kikolera mu bumenyi bwaki amateeka ebiseera ebisinga nenanye moto egamba nze siina sente wazirina mpa sente nkwe ekyokolaki kyotalina kitegeeza wakati awo tulina kyetukolaki emuwanisa tuwangaala nabaani nammwe omukyala awangaala na mwami omwami awangaala na mukyala ng'omala ozifuna ng'onoonya munene wakingi gyakolaki gyabeera kubenge wakaba akakumye oluusi tolina na mukyala ate nga ndi community paraligo omuntu asookerwako okuwa obuyambi omuntu oyo ava afunye obuzibu naye bakomanda bageto tulipoti nga misango obuzibu bw'obufuna obuzibu bwonna bakukutte bakukubye bakoze ekize ekimukulembeza atasosola mu ddiini sikule sisosola mu mawanga sisosola mu kikula kya muntu buli ajja yenna nze ndi kuŋŋaanyizo era buli muntu musembeza koze ekirala twakolayo ekitongole bakiyita bafayo Humanity Foundation alakyo kirwanirira eddembe ly'obuntu nyakuba nnaffe zebabeera ne tubakyatirako netwawa ku kansoling ebwali balemeredde temutuuleeyo nabyo kusirika buli bootuula ennyo ng'olina ekizibu omubuulire akuwe ku magezi olabe ng'ekizibu ekyo kivuunuka sookera ddala okwebaza Salongo Mazima ekitongole ekyabafayo Humanity Foundation limited ofiisi zaffe ezikuddwali Madamu Daisy Sonko kubanga ddala mu butuufu fenna tuli wano naye gubanga musingi gwe tuliko nange yagenda eri n'agamba temugamba be Kampala bokka n'emikono naye waliyo zijeko n'asobola okugataganyako ne bajje n'oddamulira okubeera nga naffe kati kusente tutandisa okugira ki okuzifuna okukyusaamuko ngenda kwogerawo nti waliwo ddala kituufu ebintu mutandikwa twewandiise mu bitabo tuyingire sako n'olwokuba nti ne bannaffe abamu tubanenya nti ebiseera ebisinga abaana bagitwadde babakozesanga sente ne bazitwala kati kyova olaba nti fwe twayingira mu bukulembeze nze nemukulu Mazinga twasanga obuzibu batugenda tunyonyola olinagamba labanno bano kati bebaagala ozikuba tetujja kwewandiisa naye nga kyamanyi wagambe nti bangi abaagaana nga bagamba nti tebiriiyo ate fe tuli bazadde obeera omukulembeze olina okuguma mulimu ebisoomozebwa kyetugenda okukola kwabo abaagamba tebiriiyo bagenda kukola we bati mugenda tuwamulu tubadde tubanoonyanga muzigete eyo olunaku netusiiba eyo netubaleetera obutabo kati namwe mugenda tunoonyakuwa naye tusooka bano bannaffe nga twagambye tusooke tutambule nabo kati bano abaluvanyuma abagamba nga tebiriiyo sente teziriiyo sente za Badawuda na Mazinga namwe mugenda kujja era mwewandiise muyingire muki musako namwe era muganyusa yongeza tena ekyokulala zimbakakasa sine munabyabufuzi wano kuba kati wano tukulembera tetukulembera mu ddiini tetukulembera mu byabufuzi kati wano wemba njogera simu nabyabufuzi mbagamba kino noonabeera mu sako
nga gwe wewandiisa mu sako yaffe naye nga gwe sako esente zikusanze tonaba kweteekateeka ŋŋanze sente sooka ozeesonyiwe omale okweteekateeka ofune ki sente kubanga sente sizakulya sente zakukola kugira ki kuzza banaba bagenda okuganyulwamu ennyo nze ndowooza mwababadde n'emirimu gyammwe nga mukola nga mugimanyi tugenda kukiza tubawe sente ezo naffe tulabire ku mmwe tutandike okugira ki okukola ekituleese wano olunaku olwaleero fe benyini kwesiba kubanga ati omusa kituleese wano kwesiba bagenda tugondezaamu okusemateeka ati waziri zisako ziri naffe balinako obuyinza obatuwadde banyini bagenda okwebagira amateeka nti sente senga gwagenda okwesiba nti sente we naaba nziridde nga sisobodde kusasula ekibonezo ki kati mazinga si agenda okukwata oba bwe naaba buliko abantu basatu era kyandikoze bulungi mukiiko nga mugabanya ebiko byonna ebyekulula bagala tulondeka ki Dauda Were omukulembeze wa Geto Mukono disitulikiti wamu nga tukola ne munnange Mazinga Ssaabanya Mazinga antuusa omukisa guno okwebaza Pulezidenti Museveni okubeera nti yatusuubiza yatukwatako ku baana ba Geto n'atusuubiza era ebisuubizo bye ne biba nga bituukirira twebaza General Damulira Christopher mukadde waffe asobodde okukola ekyo kyonna okulaba nga omwana wa Geto ayambibwa era ng'amanyibwa era ng'afuna obwenkanya mu ssente zibazize eza gavumenti twebaza ne Meja Kuteesa n'Afanda Ochwamu ne Madamu Sira n'abalala twaliza wamu ne twebaza ne bannaffe bano bannamawulire bakoze omulimu gw'amaanyi okuba nti omulimu gwe mukozewo kuba nti musobola okutambuza amawulire ne gaba nga gatuuka ku mwana oli owa wansi naye okubanga ekintu akitegeera ng'okitambula twafuna omukisa kati tuli wano tuli twayisa abakulembeze baffe okuva mu zigeto ne mu miruka bajje wano twogereko ku nsonga ya ssente ezatuweereddwa basente zino mu kuzituwa basooka tusomesa ne tugenda ekitante ne batusomesa ku bya sako ne tuvaayo ne batulagira tugulewo akawunti za sako buli division ne tugulawo akawunti eyo bannaffe abamu nga bumanyi nti baagaananga nga beeyita abagezi bagamba ku kawaani tebiriiyo abamu abagala okulya ssente so abamu ne bakijjumbira babadde basovinga era nga tutambula nabo naye nga ssente zino tugenda ziwooya omuntu eyali yayigaku ekyo kye twali twamugamba ssente zakukola nga tuzizaayo ssente si zakulya bwe tunakola nga tuzizaama nga tuziza tujja kuba tuganyulwamu n'omwana oli omulala ajja kuba akyaganyulwamu mu omuntu w'embeera eyawansi so nkubiriza abantu mwenna tolowooza nti ssente zino ngowooza zize tugenda kukwata ssente tukuwe tujja kumala kulaba ddala gwe kituufu ssente zoyagala osaanidde oli mukozi ogenda kukola nga tukuwa ssente okola naawe osobole okuza ne munaagireki afune bannaffe abo abaali baagaana okwewandiisa mu kuyingira sako tetujja basuulirira kuba tuli bakulembeze katusooke na bano abadde bakirimu nga beewandiisa nabo ku luutu ey'okubiri bano nga batandisa okuzza ssente tugenda bawandiika nabo basobole okuba nga bafuna ssente kubanga ssente zaffe z'abaana ba Geto twala babeere nga abaana abo bakola tusobole okuwona ku bumenyi bw'amateeka pulezidenti kyeyali agobereramu kyayagala sekyoyite nankulaakulana tunaba tukendeza nga tutandisa okukola abantu baffe bajja kuba tebabbibwa okwekalakasa kujja kuba kukendeera okwokya ebipiira mu makubo n'ebintu ebirala nga babadde batukozesa oba embeera y'obwavu so kati nze nsaba bannageto bonna gye muli naddala bannange benkulembera ab'omu mukono mufeeyo nnyo mweteeketeeke ssente zino zigenda kuyambako oyo kati omuntu abadde yeeteeseteese abadde bakola nga bannaffe tubalaba Geto mutuufu bo tugenda sooka tubawe kati namwe abadde tebanneteekateeka kekadde mweteeketeeke otulage nti nze nsobola okutunda pene oba nsobola okutunda chipusi oba nsobola okutunda edduuka oba nsobola okukola kino bonaaba weeteeseteese tujja kuwa ssente okola mukadde waffe Emma n'Afanda Ochwamu Madamu Sira ekituufu mukono yotuli munene ba mukono nze nkwata Nakifuma Kisoga Katosi Kiwanga Museeta Mukiwala so munene nze mbadde nsaba nti munteekateeka eno
nkuyambibwa okungi kuba kati geto mbeera nanyingi awo adde nsaba oba tirisiti balinkenderezaako netulondayo bakobanda abalala ng'ekatosi nenakifuma nawo netulondawo bakomanda baayo n'ekatosi kale nze oba nentwalako wano negoma kubanga ndaba ddala obuzito bwo bwamaanyi bantu nina bangi naye kimanyi nti mukadde wange Pulezidenti Museveni awuliriza ne General Damulira n'akakiiko ke kiwa ensonga yange eyo mujja kuba mugiwuliriza ebisaasaanye buli wamu lyabusagwa erikola mutembo obamuge badde nga sinokuusa obubaka bwaffe okuba eri omulembe eyo nga nvuddeyo mbadde njaba kubuuza management akakwataganya muntu kigwe bagenda okuwa ssente omutunuulira anaasobola era nga emirimu gyabwe giri awo si gyakuddira kuteeka mu kapito ngaawo betuwuliddeko abasoose nga antune waliyo abantu abalala abakola emirimu era nga nekigyakulimibwa amateeka kigezanga okkinda enjaga gavumenti ekikiriza si kyekyo nti bw'onooba tokola seeka ojja kunnyigiriza ontwaleko akatwalo kange kuba ze saasoma bikonde ndina mulema n'omulala bw'ati alina obusobozi naye mu mbeera ngaeyo nsinza kujja kulambula gwewenjaga sinzije nakuwadde sente wazitaddemu njaga kubanga oyinza okuba akagula ali ekisawo ate ne bakikwata ate onkubire nti komanda nze enjaga yange ino bagikutte sente zange zizino njaga bazikutte nange nagenda ku polisi jagamba nti sente zange zanjaga zizino era gujja kuba musango nga kukwata guba nange yagambye nenkwasagenda kulaki njaga wabala mu nkola ngaeno mweteeketeeke osobola okukola bwoti enjaga y'emitwalo 10 gwakumagesigambe gigule banayakutemukayisaamu kati gana enjaga yogyotunda ngomanye yabulaba esobola okukwasa nebatakukwata kwetuletereza feze twakusaba mu wiiki oba zijja mu njaga wano wali kapito yebeere ngaekula awo si buzibu naye tetujja kuwa sente nga tuze kulambula njaga President w'eggwanga twagala okwebaza President w'eggwanga yatuwadde ssente zitandika okujja abaana ba ghetto mu bwavu esente miliyoni 10 wane waffe mukono mu ghetto tuzifunye era zaatuuse banange tukubeko obululu Nya lyange nze Miwanda Christopher taata ghetto wa Mukono district. Njagala okusooka kwebaza President w'eggwanga President Museveni awamu ne General Damulira eyakulemberamu okulaba nga omwana wa ghetto abaako watuuka. Mu ngeri eno ekyamazima kiri nti teri yali akisuubira bangi babadde batutaddeko olukongolo sente zino zaatuweebwa ne tuzirya ekitali kituufu ne batugamba nti aziruddeyo nnyo bwetyo gavumenti bweyogera naye oluvannyuma lwakyo gavumenti netuukiriza kyeyina okukola ki kyeyabadde mwami Museveni kyeyali yasuubiza kubanga bwasuubiza atuukiriza. Ensonga gye nnyinza okulekera abaana ba ghetto bano ekisookera ddala nti balina okubeera ne financial discipline. Essente zino bategeere nti si zaaku tebabawadde kulya buli babawadde ssente zakwejja mu bwavu kati bateekeddwa okusookera ddala okukyusa endowooza nti essente zino si zakulya buli ssente zino zakukyusa mbeera yaabwe balina okukyusa embeera balina okwebeereramu so mu nkola eyo bagenda kubanga bongera abalina bizinesi bagenda kuba beeyongerayo emailo okusinziira ku kiki ekiriwo
bagenda kubanga balina level kwe bagenda. Kati ate naabo abatannaba kubaana na bizinesi ezo tusuubira nti era gavumenti egenda bongera sente bagenda kubeera nga nabo bava mu mbeera emu. Mbasuubiza kimu nti sente zino bazikwate bulungi, mwe Museveni ajja bongera endala. Mu kyo bateekeddwa okubeera ne one project egenda okubeera nga yevunaanyizibwa oba yeddukanya projekiti eno, okugeza basobola ku sente ezo okukwata ne bagula oba takisi ng'eyo, takisi eyo gye baguze esigala ereeta sente mu projekiti yaabwe. Kati ezo ezireeteddwa zisobola okuweebwa abantu abalala. Tugenda kubeera nti balondamu abantu nga bwe batyo batonotono basobole okubeera nti tuba monitoringa, tulabe biki bye bakoze, biki bye bagenda okubanga benyumiriza mu gavumenti eno, kubanga kyo bwe kiri nti muzeeyi yabawadde sente zino kubakyusa birowoozo, bave mu kukozesa ebiragalalagala basigale mu kubeera nti batandika nabo okufuuka ng'abantu. Bwe tuba tubatunuulidde wano essaawa eno tutandise okufunamu abatandisikidde ddala n'okwambala amasuuti abagenda okwesimbawo mu bifo eby'obuvunaanyizibwa. So kati kitegeeza nti ffe tugezezzaako okukola omulimu gwaffe ng'abakulembeze abazze nga tutunuulira projekiti eno ng'etambula. So mu buufu obwo balina sako yaabwe bagenda kutambulira mu nkola eya sako. Sako erimu okutereka, erimu okwewola, erimu n'enkolagana. So kati enkolagana gye twasoose okuzimba kati tugingidde mu nkola ya kutereka, kati ekigenda okuddako awo kwe kwewola. So kitegeeza nti emitendera gyonna egya sako tugiyiseemu era tetusuubira nti bigenda kugwa. Nga projekiti ezisinga ate zibadde mu bantu ezigudde olw'ensonga nti zibadde zimanejingibwa bubi, naye olwa guidance gye tubawadde n'olw'emisomo gye twongera okubawa gijja kubakuuma okulaba nga sako yaabwe yeeyongera mu maaso. Sigadde nze Miwanda Christopher nga ndi ghetto coordinator wa Mukono district. Okusooka nga bulijjo wiiki eyo yonna tuweddeko tugimazeeko nga twebaza Oweekitiibwa President tetusobola kukoowa, era njagala okuddamu okwebaza Oweekitiibwa President olw'okutuukiriza ekisuubizo ky'abannaghetto. Nga Mukono tuli beesimbu, tuli basanyufu, tusente twazifunye. Era olwaleero olunaku lwa Sande tubadde n'olukiiko lw'abakulembeze bange naddala ba ghetto parish coordinators okwetooloola disitulikiti yonna. Bazze wano okusookera ddala nga tuzze okulaba nga tubanjulira amawulire amalungi okufajja bwa pulezidenti ag'okufuna ssente zino, n'abalala ababadde babuusabuusa okwongera okulaba ku kyeke yaffe. Bino tubyogera nga tukakasa nti ssente zaatuuka dda ku akawunti tuzirina. Era abakulembeze bano bayitiddwa okusookera ddala kulaba nga amawulire nago bagafuna agakakasa nti ssente twazifuna. Nga Mukono disitulikiti twagala okwebaza abantu bonna abatuyambyeko okuviira ddala mu ofiisi ya Director Prime Intelligence General Damulira, Naserabidde Meja Kuteesa wamu n'Afanda Chwam, saako ne Minisita waffe wa area eno naddala okusinga eya Kampala Metropolitan Hajati Misa Kabanda, kubanga babaddewo nnyo ku nsonga za ghetto. Nga Mukono leero tutudde n'abakulembeze okulaba okusookera ddala okusiima n'okulaba engeri gye tugenda okukwatamu ssente zino, kubanga ssente zino zaatuweebeddwa okulaba nga abantu ba ghetto batandika okufunawo kye bakola. Abasinga babadde banyakula obuntu obutonotono lwa nsonga ya byansimbi. Twagala okugatta amaanyi naffe ku gavumenti nti abantu bano engeri gye batandise okubanga balina kye bagenda okubanga beekolera, n'embeera eno yonna embi ebadde nga mu ggwanga ey'okwekalakaasa naddala okusingira ddala nga kuleetebwa bannabyabufuzi naawe omwana nusu mutwalo gumu teeka ejjinja mu kkubo. Twagala embeera eyo eve mu ggwanga. So twagala okwebaza gavumenti y'NRM n'enteekateeka eno gy'ereese mu ghetto. Abantu bange bakulembeze bange bawaga kyonna ekisoboka, naffe tugenda gatta amaanyi ku gavumenti eno, si nsonga yakwekulaakulanya kokka naye n'okugiyambako mu security, kubanga abo nga bulijjo ghetto tukimanyi obumenyi bw'amateeka butandika naffe mu ghetto. So abo bannyambye nnyo nga Mukono mu mbeera zonna, era bakomanda bange mu ghettos oluusi bakwata n'abantu ne batwala ku poliisi
geto zino tugenze wetutuukidde kati nga obumenyi bw'amateeka bukendereddera kubanga zinatandikira ng'abaana babba ne pikipiki bazikweka mu geto naye ebintu ng'ebyo bikenderedde ddala mu geto zaabwe. Nze Daisy Sarah Sonko Nabatanzi. Erinnya ekkulu erimpitibwa wano mu Mukono nze Maama Geto. Era nga nze natandika okulaba nga mbeera mu baana ba geto wano e Mukono disitulikiti yonna nga neetooloola okuva Nakifuma Kalagi neŋŋenda ku Nnyanja e Katusi ne Mukono North yonna neŋŋendayo mu Central Division ate ne Goma. Omulimu guno gwampeebwa General Damulira era nga instructions nalinga nzijja mu ofiisi ye nga asinga okumonitalinga emirimu gino ye Meja Kuteesa n'Afande Achwama. Tubadde nga tukola nabo naye ekigendeerwa kyali kya basically development na nsonga ya security. Abaana bano tuzze tubalaba nga emize mingi nnyo ng'era bwe mumanyi nti omuze teguba mulungi era ensi ebintu abaana abageto bye bakola kuli okubba kunywa enjaga ebiragalalagala ebirala nyakula obusawo okuba butayimbwa n'ebirala bingi n'okurepinga abakyala. Kati tuzze nga tubasensitizinga nga tubabuulira okukyusa obwongo bwabwe basobole okubeera nga bakola. Naye oluvannyuma lwa General Damulira bwe twatuula naye n'abalala bonna tetugamba neyadde twogera abaana bano nga tetubaatalireddeewo kintu kirala okubagamba okuva mu mize gino emibi kiyinza obutasoboka. Bwe yakuba omulanga wa His Excellency the President of Uganda nzeeyo waffe Yoweri Kaguta ne bamuwa ekirowoozo kino ate n'asanyuka kubanga ne Muzeeyi Museveni naye era amanyiddwa ng'owa geto era alina emirimu gye yatandikiramu ng'ajja mu kutwala obuvunaanyizibwa buno bwatwala mu ggwanga. N'agamba abo baana baffe era n'akimbulesinga n'agamba musooke munyikize enjiri y'abaana okulekera awo emize emibi oluvannyuma tulabe kye tunaabakwatiraku. Era yatutuma abaana bano emabegakaawo ne tubatwala ekkololo okukakasa nti eggwanga bwerityo bwe liyimiridde. Bannabyabufuzi ng'ate nange ndi omu ku bo babadde babakozesa nga babayita jangu oyo kyebipiira jangu okuba amayinja ono mwasize endabirwamu ono okola kimunyiga ensingo naye nga babakozesa ebintu ebikyamu ennyo. Bwe bamala okubakozesa babakwata babasiba ne babadampinga ebyo tebabajjayo nakukomera. Kati ffe ne tujja n'enkuba ndala nnyo ne tugamba nti okubasiba buli ssaawa tekimala naye tubeere nga tubawa n'enjiri bakyuse obwongo bwabwe batandike okukola. Wano Muzeeyi Museveni wakawangamudde n'ayogera eri eggwanga nti buli geto agiwadde miliyoni 10. Era bwe yakyogera abantu abamu ne bagamba balimba. Essaawa ya kaakati we twogerera Muzeeyi Museveni buli division ziri division 12 baziwadde miliyoni 10 ye biliyoni emu ne miliyoni 2 eziri mu ggwanga. Kati eno eringa Mandiso geto Muzeeyi Museveni mweteefuteefu okugiyamba okulaba nga bava mu bwavu nga ne bino bye bakola nga babiviiriddemu ddala naye zino ezitandika bwe banaaba bazikozesezza bulungi. Mu bigambo bye yagamba waddembe okubongera essente kubanga gavumenti ejja kulwana okulaba ng'eyamba buli muntu yenna omwavu oba omuntu ow'enfuna entono. Ate bwe tutunuulira abantu Muzeeyi bayamba aba PDM geto y'emu ku bantu abali mu bafunampola oba be twaligambye abawejjere. Era twebaza Muzeeyi Museveni okutuukiriza ekyo kye yeeyama n'akituwa. Kati essaawa ya leero abantu abasinga bagamba n'essente ezo baziwadde abageto tebagenda zirya buli bagenda zinywamu enjaga bagenda kukola biki ne bino. Kituufu egyo emize gikyalimu teginnaba kuggwawo zonna naye bwe watunuulira embeera y'abaana bano abageto nga be mulabyeko wano abaana abo baali tebooza abaana abo baali bakyafu nga bakozesa ebigambo bizibu nnyo kwegamba nga bafuka ekyennyinyaza. Naye kati omwana wa geto asobola n'okwambala essuuti n'asala n'enviiri ezino eziriko olw'enjiri eyo gye tubatambulizaamu. Ate tuzze tubasomesa nga tubateekateeka abasinga bavuddemu era babulamu bubuzi ssente. Tujja kufunamu emmwanyi ennungi era kyenzikiriza nti pasente gyesinga bajja kukola era bajja kuva mu bwavu. Weewaawo nga tukyalina omulimu gw'amaanyi nnyo
kulaba nti bano abakyusa abatono nabo basobola okukyusa ki abalala era guno omulanga gugenda kubeera ffe eri ba leaders kati nganze Mama Ghetto eyatandika ekintu kino nekyeyimbamu neŋŋamba kanwanira omwana w'eggwanga bwe tunaabeera nga tufuna sapooti okuva mu gavumenti era neeno omulanga okukubiriza General Damulira nti ekintu kyatandise ne taata Yoweri Museveni ekikoma wano continuously tulina okwenjegejinga abaana bano using their structures kuba twazirona tubeere nga tuddi campaigning emize gyabwe emibi ate nga tuteekawo embeera ennungi ey'obukozi n'okubeera nga tulaba nga tubabudaabuda ate ne mu kino tujja kumusaba boolyawo Mukama ng'asobozesezza abaana abasinga wano boogera nti baagala kuva ku ki njaga naye wano beetaagawo eddwaliro eribabudaabuda eddwaliro tulina limu lya butabika ate liri congested abantu bangi nnyo singa tufunayoko eddwaliro eryesudde nga liryo lyokka nga lifa ku baana ba ghetto ne tufuna ne baka psychiatric doctors ne ba nurses nga bahandolinga ensonga zino kuba bwe bukugu bwabwe musobola okulaba nga n'abaana bavudde ku njaga nga bazivaako ate nga n'abantu bangi nnyo mu communities zaffe nga si ba ghetto naye nga nabo banywa enjaga abalala banywa sigala abalala baagala kuva ku myenge bibalemye naye basobola okugenda ne babudaabudibwa mu ddwaliro eryo kuba abaana ba ghetto ekizibu kye balina mu buli malwaliro bababoola bwe babeera n'eddwaliro lyabwe basobola okubeera nga bafuna emirembe ne bababudaabuda ate ne bayambika so mu bufunze era nsigala nkubiriza abaghetto nti sente zizze tuzikozese bulungi tuleme ate kudda muziwasaamu bakazi kufuuwa njaga ate nakunywa omwenge mpaka kuzirika nakutwala mirambo naye komiti ezigenda okuteekebwawo vetting committee loans committee negenda okukola supervision bano bagenda kubanga basengeka abaana bano abasaanidde abatuufu abagenda osookebwako okufuna sente nga n'abalala bakyuka mpaka abaana ba ghetto baliggwayo nga buli mwafunyemu mu gavumenti eno era ng'asobodde okwejja mu bwavu ebyo byensobola okubagamba tugenda kulonda committees zino ngenda kubeetondera nina meetings endala 3 kuba komiti zino zammwe ate mwemanyi bwe munaamala okweronda tujja kuddamu tusisinkane n'abakulu abalala abatono ab'olubatu tugenda kulonda loans committee tulonde vetting committee ne supervisory committee loans committee abamaze okuvetinga abantu abali eligible okufuna sente nga vetting committee ewaddeyo nti be bano loans committee eryoke ekubaganye ebirowoozo nti ddala ono asaanidde oba ono tasaanidde abagenda supervisinga nti ono kuba wadde sente balina okumanya buli omu kyakola negyakolera baleete ripooti kyawono mu mujimbe nga bukyali kirabika sente yaziteeka mukaki mu kasada banaye ebintu ebimu tubyegendereze nze ndi Mama Ghetto sikyafaayo kwogera ku kibi ensonga lwaki nayimirira wano tugoba mize mibi temuteeka sente zaffe mu kasada mbeegayiririza bwe tuba tulwana kujjawo kasada newankubadde tegavaawo leero oba nkya we yali anywa emiti 2 kendeeza gibeere 10 5 3 ekivaamu ng'oteeterera ku gumu 2 3 ogwanga ng'okasuka eri kuba eri abakivaamu tubalina wanera bayo naye tukole emirimu nga gigenda tuweesa ekitiibwa nga n'omuntu agamba omwana oyo yali anywa emiti 10 kati ate anywako 2 gokka nga mulaba nti waliwo ekigenda mu maaso mu kutereeza nti oyo wayitanga wali n'akasawo ng'akamwakkula naye ng'oyitawo nako nga takunyeze ng'akubuuza nako nti maama oli otyenga kyabuze nninamu akasente weetambulire twagala ripooti ezo zikole ki ziveeyo zijje kakati komiti zino zemumaze okulonda tugenda kufuna district commercial officer banayogerako dda naye era ne Major Kuteesa yaŋŋamba tusobole okuba nga tubateekateeka bulungi agenda kubasomesa aba loans committee obuvunaanyizibwa bwammwe bwe buliwa vetting committee bw'oba vetting owa ghetto biki by'olina otunuulira
bwagenda supervisinga osamba bodaboda n'omuyitako n'omukubira kajjango oba olina byolina okugoberera kubanga bibaamu n'okuwandiika n'okugamba nti kino kigenze bubi kino kyetaagamu okwempawalinga abantu abanaafuna ssente bagenda be bamaze ovetinga ne bagamba nti bakakasiza be bano bagenda sooka somesebwa si kutuuka eri nga sente akakadde okuba mu mbaga kozi oli yatugaba abaseeka abato abasa abakadde ng'anoonyezaayo omukadde oba omuto ng'amukubye embaga so bagenda okubasomesa ku financial discipline abasinga mulina bye mukola awo mumanyiiwo naye era mujja kweyongera okukola ki okutendekebwa n'okukuguka nze mmanyi nti kisoboka already tulina RDC wenaasana yavamu mmwe naye omusajja ategolinga issues n'ogamba ono yali mu ghetto ate nga ddala bw'omulaba enkwagulo zonna zirina nga bwemumanyi bwe tuyita mu mirimu kaakati njagala neeno tuveeyo nga tufuna ki ba RDC ne other offices kuba muno mu ghetto tulinamu abavubuka bana bemanyi balina diguri wano tebaliiwo naye olwokuba balina empapula zaabwe bo beefuula kiwagibagamba amageto be gye tuli mwana naye ng'abo bw'obafuuwako empewo basobola okugenda ate ne basaavinga ki gavumenti nabwekityo tetukaayana mwe be banaateeka ku komiti saagala olonde mwana wa kitawo n'ennyoko lyatunulira bulungi mutunule mukyenyi olwo nno kirabika yali mukwano gwawe byakoze biteyambako capati neva ebyo tebigenda kubeerawo otunuulira ono nti bwe mpangadde naye mu geto era mwe ba geto leaders ne structure yammwe mu geto zammwe mugenda kubanga muyambako vetting committee ne loans committee okuforwardinga abantu abatuufu ne bamunaabaleeta tujja kubeera ne side investigation nga tujja nga tufunayo owa geto nga tutandika tutabbira naye ono gundi ali atya ono gundi ali atya bwe batugamba nti awo ye abeera ku misinde myereere talina nekyayinza kukola atukwama ate waliwo oli henry akuba n'amatafaali lwaki tetwongedde mu ono n'ekirala oli ne bw'aba nga talina kyakola naye omusajja oyo nga mumulabyeko ng'apoota asobole okubaako kyafuna ng'asobola n'okukola sente n'azikomyawo ate nga taatusumbuwe naye temumukola ki temumuzimbula abantu abasevinga ne bagula wano obutabo olwedde tebalina bannange eri ababeera nga balemereddwa okusevinga si kuba nti babadde nazo omwana wa geto abasinga temulina kyemukola naye bw'aba yagamba kanfuna akatabo eyo komitimenti eraga nti ndi wiringi era ndokose ntandika okusonda bw'aba asonze bw'asonzeyo omanya nti namba 1 alina omutima so bwe muba muli mu komiti zino mwetegereze bulungi nnyo kuba tetwagala sente zigenda kufa esente ya gavumenti tefa ogijjayo yonna wagikukunira ate twagala tudde mu kubasiba kuba musibiddwa emyaka mingi nze ebyo mbikooyo ebyokuddayo kusiba omwana wa geto njagala mwana wa geto kukola fe atakyayingira mu komera kakati tugenda kubeerayo n'emisomo egya mindset change mindset change yanjawulo nnyo esobola okuba nga ekukyusa mu byanfuna esobola okuba nga ekukyusa mu styling tulina style z'amaanyi nnyo otambula ovuma buli kiramu naddala oba omukazi nga gw'okuwemula ffe nga tutandika okuteekamu empisa ezabadde zisiiwuuse naye ebirala bino bye tubeeramu tujja bayitira abasawo babateeketeeke naye ebyo bijja kujja mpolampola nga tumaze okutandika tulabe nga twakisereretinga kubanga n'okubuulira omuntu nga omulaba already ali mu church ng'ate omulokolo oba omala biseera ng'alaawembwa naye twagala bali abali mu ssabo akutte n'ensaaso mugaa nti mukama yeebazibwe kyeŋŋamba mmwe abasinga abali wano mwalokose enjiri eno twagala bali abasigaddeyo abatannabagifuna nabo bagifune bakole ki balokoke bamaama bange bano banneeko mumanyi ebizibu bye bayitamu abamu kumwe nammwe mukyamayo ate ne muvaayo ne mubwaka nga temusasudde
kakati esawa yakakati maama oyo agenda kubeera nga naye agamba nti ambikoye ekibadde kinkozesa bino nga njagala sente oba muzeyi Museveni ampadde akakadde ng'atandika ofuna omusajja ogu olw'okuba nti buli mukyala alina okuba n'omusajja n'omwami alina okuba n'omusajja n'omukyala nga mwabakoowanga nammwe abagoba bannange njala tusigaze obumu zino sente teziri mu byabufuzi ebyobufuzi bigenda tandika muteeke pamba muki abo mubabuuze babadde luddawa mufune sente za muzeeyi mujje mu bwavu mwe musirike tewaba n'omwavumirira sente eno muzeeyi tayogerangako nti sente z'NRM oba za NUP oba za DP yagamba sente za ghetto tayogerangako ku bya bibiina bwena bwoba tomuwagira there is no problem funa sente zo ove mu bwavu bw'oligaggawala nga nange oyagala kumpaayo n'emitwalo ebiri oligamba le kikoofiira ono oba ndowooza ku luno kangiregiremu bwenti bwena bwoba tomutiikinze okwata sente zo osirike banaye tuwuliziganiza bino temubikkirizamu byabufuzi bwe babanga ofunye sente za muzeeyi Museveni zikozese kuba ye pulezidenti aliko kwe tunaba tufunye omulala nga naffe tunakyusa amaaso nga tukyusiza muli naye ng'essawa yakakati yakyaliko ate ng'akyaliko njagala okubalekera olukiiko olulungi mulonde ebintu bino emitendera gino gye twogeddeko nga bwe muli wano kuba abasinga muli ba leaders ate mwabasooka okulokoka mwabamanyi ekyokukola nga akubiriza olukiiko luno ye ghetto coordinator waffe ne mukulu aliwa bengazi yingo omusajja kibuuka mukubiriza olukiiko luno saagala muveewo nga mwetemye nga mwekutta amalaka sibyagala ebyawo twavuddewo kubanga noono agenda ku komiti era ajjafuna sente zezimu naawe bwebaba tebakulonze wano kasita oli munene nnyo eri mu ggeto yo era bwe naaba nzijja nga nkusalutingira kuba mba nzize muki mu constituency yo gwobeera ggeto kamanda oba pulezidenti wange bino ebyobukulembeze bino bibanga era Katonda yabakuwanzeeko ki eddusu ate ne bano bagenda tunuulira obujjumbize n'ebiki by'ozookola n'okubeera nga obadde omuntu ali wamu nabo seboganyana nsanyusa okulabako olaba ghetto bwe zituuse oyo kati akuba n'ebikalu n'essuuti muzirengedde eriyo yambuuza nga alabyeko abaghetto nga banyirira n'agamba naye bano bamughetto bamanyi bali ab'omu bidiba eyo twavaayo mubagambe nti eno ghetto eri reform essawa yakakati nze nina omwana gwe ntambula naye Grace oba mukamanyi akaghetto kabeeranga muyawali naye kambala obusuuti ne kabusibamu ne katambula naye ogati naye era kakyalimu obwokwemankula obutonotono tebubulamu naye era kalekale nogaa nti atakyakasuka gundi kukuba abantu ki bitayimba banaye abaggeto tutegeera tuli bagezi tewabaayo n'omu abanyooma musobola era musobola okukyuka mwekubireko mugalo waliyo ekibuuzo kimu oba bibiri ngenda mu lukiiko lw'ekyalo